President ya settings waliwo kubaawo okugivuganya nebiyingiramu n'amawanga kano givuganya kuli kutya bamutakubya bye yagambye abaganda balina okumugamba naffe weetuli tulina president kati King Saha azze n'ebintu bibiri era shoye eyinza okubeera nga ejja kumenyamuko odds ezibaddewo lwansonga ki mulimu eggwanga eryakumiddwamu omuliro wa Bitex yennyini kyabadde tamanyi mulimu ekibiina amanyi g'abantu ekirina ba foot soldiers abajja okusasula egyo ebiri abaana mbalabyeko baziguze edda zi ticket kaakati olw'okubeera nti ezo factors ziri bbiri King Saha abadde consistent ng'agaba omuziki gwe simanyi obeera nti mu gundi zaabwe mu sisitimu yaabwe tebakitunulamu ne bakiraba gye bakoma okukyojjanya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakoma ate okubeera ki ow'amaanyi kaakati wano simanyi oba bawogera ne batunulamuko mu bintu bye bajje bakola naye King Saha gye bakoma okukoba omukyojjanya nga bw'ogambye ate baba bamwongera tutumu n'abantu maanyi kugamba nti King Saha w'amaanyi bw'ati obulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange Saha luwana abanga n'ekivulu banamu police enemukwatanga sitandi oba sitandi waliwo n'ensonga birimu amawanga bagamba abaganda mugende muwagira omwana wammwe abanyakole balembe basinga ebyo ensonga zigenda okukubaganyako ebirowoozo wamu ne nammere leero gubadde muliro ku TVM ne kanso muzisi netunazuera mu nsonga ezo nakusaba professor asoka bamuzeko bantu bwe tubamba kale wenna wosinzira okuba nga otulaba ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza nti Focus TV wamu ne Blon Media kibaleeta byonolabanga okola kyamaanyi nnyo abanyiga subscribe button nga wegatta ku mikutu gino butereevu okola kyamaanyi atannaba oba tuyita okugulako ekibanja atannaba tusaba gendo subscribing erwa nsonga kintu bo subscribinga oba wankizo kwaba ababadde bagigwako obugwi nebange kuwa buli kyegendo okubanga eteekayo otherwise wona wosinzidde nze ade uba force ku muyanja byempande oza zange ate era mbivunanyizibwa 100% live nezikolera yes King Saha ana press conference ya source yajuduseemu yabade ya viewers oba yafunye wakasema akamulabula olwatudde bwati yogera kigambo kimu viewers nabula yes paka chanja echanja simanyi jati simanyi piso gaso gonna sekyute organize zona nga ziweddeyo zagala kunoonya King Saha kabaka by the way ebuze byebuzibwa ye King Saha bwana abanga ne show akikola kagenderere government ina we byemwisizaamu okupushinga shows nandiki okay King Saha kyategerekese by sawa zabali zigenda okuwera mu 3 nsanga mutewajjo bade bamaze mumuta era ekyo kyenyini ekyakoleddwa kyongera okwangala okukatiriza ekyo kyobuuziza nti King Saha bayina stanti gye babalane nabe byokwerinda nze nno nsobola okulowooza mu ngeri emu oba biri sobola okukanya n'oyo agamba stanti ate nsobola okuwakana naye olw'ebikolwa ebyakoleddwa naddala ng'akwatibwa King Saha ono tujjukire nti nno mu Uganda kati yasigalawo nga president is man ow'abantu bo gwe bagamba gwe bakola ki president wa bakiriza yes gwe na Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati omuntu ali mu figa bwetyo ate nga
kiteberezebwa okubeera nti muntu ali voke ennyo ku ebyo ebisomoozo oba ebikuba gavumenti buli kijja mu ggwanga kiteekako eddoboozi lye. Ekyokubiri ayinza okubeera nga omukulu ng'engeri gyali mu finalizing because show yetuuse ya Lwakutaano ayinza oba mu kaseera kano akasembayo ng'alina amaanyi ge yabadde atadde ku ground ag'enkizo ng'ebyokwerinda badde bamugamba owaaji ono takubigere oyinza okusula abantu mu butyabaga oluusi oba banakigwanyizi osobola okulowoozamu eyo endowooza nti basobola okuba nga omukulu bamunonye okwongera okulaba nga bataanya ku ekyo ekibadde kigenda maaso ekyokubeera nga atambula mu bantu noddala obakunga naye ate kyennenyamiramu nti webeera nga yenkola ye ey'okumuyita okukkaanya oba okubaako bye batereeza n'otuusa okubeera nga abantu batuusa ku bulabe because namulabyeko namulabyeko omukulu oyo Kingsang alina abagenzi olambulako mu ddwaliro erimu ekiraga nti nno bafunye bafunyemu obuzibu ne injuries awo mu kukwata Kingsang. So ekyokubiri abakuumi b'eddembe tebamanyi kyekitegeeza nti omuntu waba ayagala Kingsang bw'oba ozze omukwata bo tebajja kiraba nga bw'okiraba ye tebajja kiraba nti kyangu oba kitono era wabalabye abaana ku live awo nga bayiyawo omubiri ate era nga bayomba bavuma omuntu akutte emmundu bavuma omuntu alina kyonna kyekitwala obulamu bw'omuntu naye nga olw'obusungu bwabwe n'okubeera nti bali mu kali nti King temwagala akole show nga bw'erina kubeera kati kyongera okulaba nti abantu bano batandika okubeera nga bo bawanyisiganyizigambo n'ab'ebyokwerinda ate era ekiyinza okuleeta obulabe obulala lwasonga omuntu ono gw'ovuma ayina ekisi ekyokubiri nabo bantu nga Ebron we navayo n'enkuvuma n'onkuba basobola okunyiiga basobola ova mu mbeera n'ayisa munno oluyi so kati oluyi olwo ye talulina ali wala ekyokulanyisa kyalinawo ki alinawo mpafu alinawo mpafu kati kitegeeza nti gwe omulabi wenna mu biseera bwe biti naddala nga tuli mu kaseera bwe kati ab'ebyokwerinda nabo bali desperate balina ebyo bayitamu ebizibu byabwe atuuka ekiseera naye nga okuddiza alina kujjayo mundu kuba gyalina emuli okumpi ekyokulwanyisa kati ekya sitanti kiikino wano ekya sitanti abayimbi bazze bakola ebintu bingi nga tunagenda ku sitanti ab'ebyokwerinda tebali mu kugunjawo Kyagulanyi omulala enkola gyali mukola ku Kingsang gunjawo Kyagulanyi omulala nze ndowoozaamu nti ennaku zino abantu abasinga twerabira ekintu kimu okuvuma ekintu okyogerako okiwaana oba utakyagala okikyawa oba okyongera tutumu kati poliisi simanyi obeera nti mu gundi zaabwe mu sisitimu yaabwe tebakitunulamu ne bakiraba gye bakoma okukyojjanya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakoma ate okubeera ki ow'amaanyi kaakati wano simanyi oba bawogera ne batunulamuko mu bintu bye bajje bakola naye Kingsang gye bakoma okukoba omukyojjanya nga bw'ogambye ate baba bamwongera tutumu n'abantu maanyi kugamba nti Kingsang w'amaanyi bw'ati ekyo poliisi yeyina okuba nga yeekuba mu mutima nemanya nti ddala kituufu kiri nti abantu bano gyokoma okubagugumula bongera kudda tulabe ku buzaaliranwa baffe engeri gye twakulamu bagamba nga tokwata ku ttaala eyeyokya omwana omuto lazima yamalanga gikwatako namanya nti ekola oba oluusi omuzadde nagikwala nagimukoonyako akagambo kakati ekyo kiri mu butonde bwaffe gyokoma okunguba Kingsang nti okugamba ye King ono kiki ddala kangende mu show ye kampagira akasajja kano kebatakola ki kebataagala so kati ebyo byonna bimala kuzza poliisi kumala kwekyekinga ne bamanya engeri gye bakolamu ebintu byabwe then ojja kunzikiriza njogere ku kya sitanti tuli mu nsi iffe abakola amawulire n'abagagoberera nga naffe mwennyini twebuuza tuvuga livansi oba tugenda maaso nga obeera mu motoka tumanyi gyedda kati ensi gye tulimu okuleka oyo Ssekinnoomu nti Ebron yali mu kino kye tuli mu kwebuuza sitanti oba si sitanti nga yamanye ekituufu ebintu bingi Ebron ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga tuli ku script extent
nti omuntu atuuka n'okwetema akagalo ng'ali kuki ku stand omuntu atuuka n'okwokya emmotoka ali ku stand kakati twabalabyeko emabega nyawo ba influence omu yakwenye muka ya munne nga bali ku stand ya kakati kyekugamba nti tuli mu media ne media etuuka ne tuvuga sipiidi nga naffe ekiro tetukola ki tetukimanye tujjukire nti abayimbi bazze bakola ebintu kyekino kyeŋŋambye ekyobulabe nti ekiseera kijja tuuka nga ekintu kiri real oba kyaddala naye nga tatandise era okuddamu okweshoninga yabika stand by the way bw'otunulira ku incident eno eya King Saha n'ogenda mu comment section abantu bangi bakomenti ne bagamba obubadi bwe twakola ki twabuka omuntu ajja tuuka afe abaloza kabadi agule obulamu bwe mu bintu ebimu nga ffe tugamba kaki kabadi so abayimbi bwe tukola status zaffe tweddeko ekyokulala tumanye n'engeri gye tuzikolamu otherwise tulina ezijjoleeta nga zirumya oba n'okusiiga ekifaananyi ekirala eri ebitongole ebimu kubanga abantu abasinga bonna ababadde awo bali basobola n'okwegugunga okugyamu chaos esinga awo abantu ne bafiiramu nga gwe yinza okubeera guyisaawo script yo tetusobola ku ruling out because nkugambye tuli mu Uganda omuntu asobola n'okweyokya n'abuuka mu muliro naye ng'ali kuki stand so mu kutunda ebivulu abantu badde bakozesa obubadi bwe butyo mujjukire nti waliwo competition Abitex gye yasetinze nti Lugogo wa King Saha sorry Lugogo wa Reigi era n'agamba nti teriyo muyimbi asinga bei nga Reigi mu Uganda essaawa zino kakati gudi eno presidents gye yasetinze waliwo okubaawo okugivuganya nebiyingiramu n'amawanga kati ogivuganya kuli kutya bamutagubya bye yagambye Abaganda balina okumugamba naffe weetuli kati King Saha azze n'ebintu bibiri era show ye eyinza okubeera nga ejja kumenyamuko odds ezibaddewo lwansonga ki mulimu eggwanga eryakumiddwamu omuliro Abitex yennyini kyabadde tamanyi mulimu ekibiina amanyi g'abantu ekirina ba foot soldiers abajja okusasula egyo ebiri abaana mbalabyekawo nga baziguze edda zi tiketi kakati olw'okubeera nti ezo factors ziri bbiri King Saha abadde consistent ng'agaba omuziki gwe ate factor meka satu kati kitegeeza ki waliwo okutunda ekintu ng'olina kiyimbirira nnyo King Saha alina ziri factor bbiri naye ng'omuntu alina package agenda alina package agenda owa abantu waliwo omwana eyali agamba bagamba Bobi Wine alina amasannyalaze naye tugamba amasannyalaze agalina lwaki tagawa gundi ne gundi nga balina abayimbi babe balowooza nti niwaba Bobi Wine naye atuuse n'ajja mu concert tewajja kuba bantu lwansonga nti tolina kyogenda kuguzaaki bantu naye King Saha tukkirize endongoweeri era oba oyogera kuba artist be tulina mu ggwanga lyattu Uganda saawa zino the best 5 if not 3 nga toyogedde King Saha oyinza okubeera nga tumanyi kyoyogera so kati olwokutaano tujja binyumyako lwa mukaaga nga luwedde awo kati nennyo egendo gaziyamukko g'abaana bye batandise okugeregeranya musajja Reigi yeerandiza yekka from 0 up to wale obudde buno lwaki bamugeraageranya ku musajja bwe tugenda okuteeka mu kategole ya legend tekikuba ennyo brand ye kwa omusajja oyo Reigi emabega abadde bala nnyo ng'omuyimbi wa region yes kati obudde buno oba yescratchinze okuva mu region najja nakuba kumpi Uganda yonna brand ye tebagitte omugeregeranya ku kakati kyendowoozaamu ng'omuyimbi Reigi kino kiba kimuwa enkizo okwongera opulovinga abantu bye bamwogerako bituufu oba nedda bitya bw'obanga King Saha asobola okuva mu central n'agenda mu western ewammwe n'akuba show n'afuna abantu n'avaawo n'agendako mu ejjinja n'afunayo abantu n'agendako mu northern n'afuna baafunye kakati Reigi you have to prove kwaba abantu abali mu kugeraageranya ku ki amaanyi go olina okugageraageranya ng'osusse wano nsaba osesetule ku bigere ogendeko mu regioni zino endala bw'onoosigala nga bw'onoofuna feedback eno yennyini ojja kumanya ki kyokola ki wootuuse then n'ekirala tulimbiddwa nnyo
abayimbi bangi betulimbiddwa mu ngeri nga bavire ne babagamba nti ne babageraageranya n'abantu abanene oba abantu ababaddewo naye okugeraageranya the greatest artist oba omuyimbi ow'amaanyi oba artist ow'amaanyi ekirimu kuba ebyo ebiriidinga lyebbanga amaanyi go gano g'otulaze longivite yaage okatambulidde mu bbanga ki okategedde kati Reigi atukyakuwa tests working saa gwoliko abaddewo from 2012 omuntu alutuyalina kwa school yakwira sigino astandinze for a long time kati Reigi naawe iro tuwaayo for some good time kwa tujjukire tugaane tulina aba artist betulina abamanyi naye nga bwatukira ojja kunsonyiwa nyinza okumenya amannya ag'abantu naye nga nkubakugeraageranya waliwo abaana ba covid awo ati akuwa omulundi like industry yaffe yayonooneka ekuwayo omulundi gutya ekiseezinge kwa mugumu bw'olema okukwata akalayini ako for some good time atuyimba siibula ate todda mirembe industry eno tekuzza mujja kumbuuliramu abalabi muyimbi ki gwe yata neddamu neemunona ate kiba kizibu bangi atulayeko omusajja affe akubye ne remix awo bwegezaawo okuwamu wiiki emu ku wiiki 3 kakati that's how funny industry yaffe weeri so Reigi okugerageranya mu ba greatest of all time the goat ekimu ku ebyo endongo ennungi that is talent wise skills zolina oyinza okubaawo wooli era ng'abantu abatestinga music bamuwoomerwa secondly longevity omala bbanga kyomaze ebbanga kinga otuwa ekyo kyotuwa consistently si bino nti 2 kwali 2 mutaliiko 2 alikomi consistent unawanga ebuzabuzanga afukaana apa very true ebadde etya then ekyokubiri impact kiki ekyo kipya kyoleese mu industry waliwo ekyenjawulo kyokozeewo ekirala ogulumizeeko olinawo ka legacy olinawo omukululo tuyinza okugamba yes omukululo gwolina oba ekintu kyotaddewo kyotonzeewo mu art kitabaddewo kwe kubulula west okugikuba abantu ogiraga abantu nti nayo namba artist abamanyi basobola okujja e Kampala wano ne bajoga ekitabaddewo oli so tusobola okuwa credit ku ekyo but olina okumalayo factors ezikufuula the greatest of all time or the great artist okujja mu kategori y'abano betubaddeko nabo sijja kulabirawo kamabanga bantekamu sente nga sibeera bafocus invent services bagamba beyune kuwa emikolo emirundi bakole omukolo guli maulana kudusi ogunyako mutwagula ku mbaga yagundi yabagundi wagundi leka omukolo gwo kuteeka mu sente ziwera ate memule zo nozikwasa abantu abali ababuje muje nobeera ku mukolo nga face ye kapisi olwona ndi bafotogulafa ebibakola tebabitegeera videogulafa ogenda okunywa ku juice nga juice yavunda dda ogenda okutwala ku keeki bagikola wiiki so mbasaba agenda ku TikTok account yaabwe eya Focus Event Services olabe biki bibakola waliwo omusajja ngaawo gwe batera onyumira ennyo bamuyita Musaswangule Musaswangule oyo ayinza okuba saa zino ng'ali ebit fane naye Musaswangule oyo ayina ekyenjawulo nti wajja kukoloko omukolo etafaali abantu bakuba enduula eza buli kika very true so Focus esobola nayo mukuwanga ka package najjira ku package yaayo ng'agoberera ba DJ ne ba MCs abalungi very true wamu n'abayimbi basobola okusanyusa buli muyimbi osongako genda ku TikTok okwo obanoonyeeko then ekirala tulina bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti noonya ku bantu abakolera corporate business eno ogiraba bw'oteekawo akantu akapande waggulu awo ku mulimu omuntu amanya nti ewagundi business yeyeeno ekyokubiri bwe Focus kati bwe nti bayina ekizibu nnyo ogenda mu press conference oli nambuuza gwe okolera TV kya wemugavuga Eblon Media Focus TV so kati branding yo nalinga omuntu naye munene nsaba genda muko osuse ku bigera wooli abaana bo bambale wake Eblon bapressa jacket si buno alanga ayinako ekiraga nti mulimu gwo bwe gutyo so tekigasa kwata milioni 2 n'ogula emmotoka onogitekamu amafuta ng'ogiva olekana okugenda mu kibuga ninga emmotoka esobola nga kukola nga sokola akanoteka ku bampeera ne kalanga kundabira mu yemabega n'olanga ebintu byo so nsaba anoonya ku Focus Graphics and Branding namba zisimukoze ku screen babe nga bakuyambako okukolera ekyo poza ate era ne bakojja kagato kojja kagato basketball kick
sebo y'omu kwa abadde mu bakojja ne basenga nga bongera okulungamya kitegeeza omwami erinnya lyo libeere omwami oleme kuba akasajjasajja otereeza ekisenge ekyo ng'olina ekojja kagatto otereeza ekisenge ekyo nti ne bwe batomyewo nakaveera bagamba taata akoze taata akomyewo mugenda mukuliseyo taata wammwe so mbasaba munoye kojja kagatta aba bicycle kick kuba eddagala lya butonde ate terikontana na mubiri gwa muntu esawo olunaku lwa leero tulina ensonga nyingi nyinza okwogerako tulabyeko ko n'omusajja yakunamira obuganda ng'agenda yetundidde obuganda esoogera ku mulala majambebe yakunamira obuganda yavuddeyo n'agenda ebulanga emmengo neyetundira obuganda wamu ne Nammeere bakedde kutatwalukana wakimukiza kituufu ne Kanso Musisi nyawo omanyi nga omanyi Nammeere waffe omubaka waffe oyo yiye ye buli gwabeera naye ayalamu eggaali kyakusaalibwa nnyo nti mu ggwanga lyattu Uganda tulina baminisita abakiikirira offices ababakiikirira emu ku bitongole eby'amaanyi bitwandirowoozezza nti nga local government naye nga bulijjo ongerera bwe nkyogera nga minisita tolinaamu kantu akakasukka ku ntegeerayo n'ogamba nti when you are communicating you need someone to speak n'owuliriza n'owa submission yogigwe atuuka n'atulowoozesa nti minisitule gy'alimu oba bamuteekayo batya ate nga kinswaza bannange minisita Nammeere oli munnamawulire ate nga looya a journalist like Nammeere akoleddeko ku mitimba gole ku TV ezingira ddala amaanyi gwatamanyi nti munno waaba akola submission osirika nonotinga somewhere n'omuddamu nga bakuwadde time yo ekyokubiri gwatamanyi nti ku show gy'obeerako wadde oli w'amaanyi waliwo omuntu gwe bayita moderate wa host oyo akuwa olukusa oba n'akugaana okuwa submission yo olinga ayogera gwatamanyi nti interruption of someone ebuzaabuza omuntu submission ye gy'agenda okukola tukirabye enfunda ez'enjawulo nsobola okuwa incidence ng'eyamulya nnyama nsobola okuwa eya Nkeretanyi nsobola okuwa eno eya Kanso Musisi nsobola okuwa eya Zaake bintu bingi nnyo simanyi what are you trying to prove kikyogezaako okulaga bannansi okutegeeraako kulina kubeera mu reasoning so si kuwaawaala nakusinga kuwoggana ekigambo si kinene nnyo ekyo kuwaawaala minisita nsonyiwa ebigambo byenkozesa n'ebyo ebijjayo obulungi kugamba abantu baffe bitegeera minisita bulijjo okoma okuwaawaala oba okugezaako okompitinga naffe abalaba TV tusobola oswitchinga ku ndala wakati you distorting okyankalanya amatu gaffe abawulira okyankalanya program setup yonna okyankalanya ne banno bapanelist booli nabo bava ku mulamwa tukirabyeko enfuna nnyingi nnyo apresident atugana okugamba tugendeko mu bulango okategedde naye kati ekinnuma nti wasoma ate amawulire ogamanyi and you know how it works out okategedde naye simanyi oba yenkolayo oba ya kekabadiko okuwamba amawulire n'okubeera ng'osettinga talkabilities bweziti okubanga bakwogerako minister something was little or small oli yamugambye teeka ki erigaana abantu okunywa instead of otuwa etteeka minisita asigadde awo gana etteeka gyegali amateeka gyeri gakwata tekakukiriza kunywa bakubuuliza tteeka ki kiraba n'omwana omuto atagenda nnyo tugireyo bwokusinza ku ssemateeka wa Uganda bw'obeera etteeka tolijjukira tonnalitegeera tukuwa omwaganya essimu constitution batuwa app bweri wewe mu space leka George MC awe ensongazi nga bw'ojja eno ku ssimu yo okola ki onoonya pin code eyo pin code yo gituwe oba etteeka olituwe na musango ky'omuntu bwazza okunywa ku makya something very funny Minister Balamu aleeta yalese ekiragiro ekyo baagala kugunjawo ekiragiro ekyo kigana abantu okunywa ku makya okuva mu ssaawa emu mpaka ssaawa 6 which is okay naye ebintu bannange bankyogera etya okyali mu kukugira
kolera abantu okyali mu kugira ebintu ebitono ebiganyi mu ggwanga lino okumala emyaka 5 plus oli mu kwetuumako ebirala too much of anything is always bad nga tonabateekesa bino ebibaddewo mu nkola ebitono oli mu kwetuumako ebirala ebingi tukyali wano ng'essaawa zino tugenda mwezi mulamba oba weeks 3 if I'm not mistaken nga tumaze okwera mu biragiro bya prime minister Kasasiro akyali mu trading center z'abantu awunya ulira ali mu kulukuta akubagala nazo kutonya ekyo kikyagaanyi kyemwagunjizaawo muli mutugamba ate tuleetewo n'ekirala where are those zero enforcers gye bagenda okuva okulaba nga bateekasa bino mu nkola tukyali mu kunoonyereza n'okulya enguzi okutono okulabibwako okulwanyisibwa naye ku kyagaanyi tuli mu kwetuumako ebirala ye gwe Eblon okimanyi bulungi saa ziri mu meka kati tusaba tugenda kuyingira 5 teri yayebase gye bali naye mwagala tugamba myatuuka tukugamba nti mwebaka muzukenga bakya saawa emu mugende ku mirimu obadde okimanyi bulungi ku saawa 8 ogw'ekiro wali abaira bakola butereevu ng'alina kwebaka misana butereevu kati okimanyi bulungi eyasuza akola ye kimugamba nti kati ku makya nina kujja neewumuzeemu ekyokubiri ebbaala eno esasula license egikkiriza okukola mu license eyo temulimu ebyo gigamba nti banaye onogula osawa 6 okategedde ekyokubiri tulina ebifo nga bitunda ebyokunywa ate bitunda n'emmere ogenda teeka essaawa embeera nti oteekewo omuntu atuulewo nti okuva ku makya saawa emu mpaka saawa 4 temutunda ku mwenge mulina kutunda mmere na sodas ekisoboka so kati ebino minisita ekyadde kimwoganya ebintu bingi byebagunjawo ne basooka batanye bino ebitono bwe bamala obitereeza batwongere ebirala naye tukyaliri ku buno obutono obunnyini obubaddewo amateeka constitution weebadde tulemye okulema ogigunja obulungi nga bweyina okubeera tuli mu kwongerako ate novule tugenda tandika okukola nga ebintu nga tebigguka oba tukolako obukozi etubita era tuddemu gadibe nga liye nga bwetubadde tukola okuva eri yonna emabega esewo producer ngambye obudde bwakabutuddeko nga tubuna tugwa njala otanyemu kati nnyo omusajja ono yakunamirwa Obuganda okuvaayo n'agenda yeetondera Obuganda yakubye mu mutima oba basuse esiyinza kunenya muntu singa avaayo ne yeetonda kya buntu era nze nvumirira nnyo omuntu era nenya nnyo omuntu ayinza okubeera ng'asigala anyigiriza omuntu avuddeyo naye kwetondera Eblon nsenga kukola ekikyamu mu muntu nekugamba nsonyiwa kiri gy'oli okukkiriza oba okugaana naye n'alowoozezza ku nze kyandibadde kya buntu omuntu bwe yeetonda n'okola ki n'osonyiwa kuba lwa nsonga tisu 100% nti buli muntu atuukiridde bw'aba avuddeyo n'akola ekyo kyakoze ne yeetondera Obuganda nsaba beyeetondedde bamusonyiwe ekyokubiri gwe yeetonze nsaba oleme kwetonda bwetonzi mu bigambo nsaba bikolwa ontegedde Eblon kibi nnyo okugamba muganda wange nsonyiwa nakuvuma nenzikiriza okusonyiwa nodda mu kamera enkya wanovoola kati kitegeeza byonna kusonyiwa bye weetonze bifu Robert Yakusamanyi n'ekigambo yayogera muwanuuza nnyo lwansonga tuba mugoberera nnyo naye nga tuli balabirwa ku ki kubikolwa byabwe n'agamba ye okujja okwetondera ekibiina oba okwetondera ye tebikola tereeza bikolwa byo abantu bajja kukola kakati ekiti kisa kya Mukama kisa kya Mukama okwetondaako ffe tetukirina buko buzibu era Obuganda bunaakusonyiwa tebukusonyiwe ffe tulinze ebikolwa byo oluvannyuma lw'okukola ki lw'okwetonda kubanga bye biditamininga wabadde weetonda ng'olina ky'oyisaawo wabadde weetonda ng'okitegeeza bino byokola after okola ki okwetonda so kati ebyo byonna tebikola makufiika tumulinze biki byanaakola
after wano. Wow. Yes sir. Okay. Mubadde balabe baffe balungi nnyo. Kutandikira gye twatandikidde paka wano. Segane mu video ziddako. Producer ko jaka gato. Ziddako ko. Basi ko kiki ya atuchulako ensonga zaffe. Sign out. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange. Bingi